abona bari kwebemberwa mu kwikiriza Isaac Miliase kandi uri n'umuhandiki mukuru w'akaciko k'eby'ubwegiso muri Rakayi Francis Bwowe n'abandi babigambiro babire baryacare ca bigambo umuruka gwa Buyamba kandi umugombora ni yemwe Rakayi maka gw'umwami no mucara Anthony Magembe ubwo birajya mukoro gwo kujaguza kwa Muhara we Sise na Chonyi abo kumara kandi ari kujaguza abo kujwara diguri wanonga mutwaniro sabuka wonte ojja kwesanga nga wano tulina government aided secondary school emuyokka nata government aided secondary school eri kuntandikwa eyegombolola tukira gombolola lino lirina ebyalo 54 ojja kwesanga nga bendo tugeze nga Kalere Kayonza nga wesanga nga eyo y'abaana baayo mwana wattu tebeyongerayo lwaki siwa kuba nti tebaagala kubanga agenda n'abala distance okuva tugeze ku kyalo ekimu okutuuka ku Buyamba secondary school nga waliwo kilometers 21 kati oyo aba agenda kola kina ddala okumuzadde atasobola kuweerera mwana we mu kisulo ongereza kwa pesa ya government kati buli gombolola e secondary school lakini eri bakulembeze ba government mu Rakayi ne ba MP bafe egombolola secondary school bagiteekeye mu government bagifune naye nga kyensa batadde kali ne seed schools ne seed schools ezo zibeemu ng'omwana bw'agenda agenze kuyiga so si kukulirayo bukulisi. Bana bangi bamaliza P7 ogenda Kanyanga tebafunye secondary eri kumpi otunulya wano ewaffe osanga omwana ng'ava eri Lwenkakala n'ajja mpaka Serinnya olugendo luwanvu kati oli bw'aba si mugumu nnyo n'okuba ng'alina abazadde abamusaamu amaanyi kyangu nnyo okugwiraawo. Aba nibagira ngo habwo kubura amatendekero gahiguru na munonga gaharurengo rwa senior nico kibaletire obutatunga bebembezi barungi kandi nibagira ngo abana bine cika cyo kushoma kwikarurengo rwa higuru nico baletera baza mu districts za heru ya Rakayi kugira ngo abaniyo batungire byo bwegese kandi kibare kugira ngo nikigumiza muno kuletere mbandama omucyaro wesanga ngo balance emirimo 30 nga percentage like 90% ngabona bafudde wabwe so olwokuba ebyenjigiriza tebivuddeyo bulungi osanga ekitundu nga tekirina muntu asobola kutwala kifo kimu wadde nga weekiri nga walina kujja webweru so ng'omwana ow'awakasinga aba yatutte ekifo aba n'okulumirirwa okwenjawulo okw'ekitundu. Anthony Magembe we nagira ngo ebyobwegeso mu district y'Buzima nibyo kwerarikiriza abo kugira ngo abana 35 harigana umushika nico kimwe nibo bari kutunga ebyobwegese okuyikarurengo rwa senior no kweyongerayo kandi abinji tibari kumarana mishomo yabo amasomero egasembeze wansi mu byalo mu bantu gavero ewala necho kulabirako mu gombola yange yekachera gombola yekachera eri mu secondary school naye nga kutunira olugendo omwana lwalina okutambula kilometers 40 twine gombola yekyalulangira era mu secondary school muringo ni gwe gumwe we uri chairperson w'entebe ya katana bwa district ya Rakayi Salongo Sekamwakagwa Samuel nagira ngo binene kizibu cy'abazira bari kujema abana babo kuzombushwere bakiri bato batakatungire byo bwegese kandi naco ekigumizemo no kubera arikiriza abazadde nadala abana bawala watika mu P5 P6 ngamujjamu lwaki mfumiza abana bawala abato kikyamu abazadde mbasigire entanda bwe bonalowooza nti okuwera omwana bugagga ojja kufiiramu awo. Gasha kwa Bashiru Karema aba Tayari West omuri Rakayi.